Katutandike ne anti Kaduuka mukwano gwange ebibye munnange tebinnaggwa yadde n'akamu n'akeddagala. Ejjukira nti ono avunaanibwa okubeera nga yabba ssente z'abakadaama ezisoba mu bukadde 4. Kati nno enkya ya leero omukulu bulamu avuddeyo bw'atyo n'atutegeeza nti tajja kusuubiza bakadaama abo ababbibwa ssente mbu ssente zinaabaddizibwa, wabula ye asabye buli gwe kikwatako buli agamba nti yabbibwa beekwatekwate bafune looyo omulungi bawandikire ministry era bombu kye basobola okukola kubeera nga bateeka akazito ku ba CID banonye anti Kaduuka asibwe. Era ye ategeezezza nti mpoziko nga yaddukiddeyo mu mawanga ago ageewala naye waaba ali mu mawanga gano ag'okumpi kati nga Kenya, Tanzania, Rwanda aga amawanga ag'okumpi nti ajja kuggyibwayo era butereevu ajja kuvunaanibwa. Kati nno munnange bye byate ebigenda mu maaso eruuyi eyo wabulanga si byangu n'akamu n'akeddagala. Ekinajjukirwa nti emabegakawo yavaayo n'akola positi ye era ye ng'ategeeza ng'alaga nti munnange ali mu ggwanga lya Canada. So tetumanyi ebyo bituufu kyenkana ki wabula nga butereevu amazima essaawa yonna gajja kuvaayo. Ansuubire nti muli bulungi mikwano gyange, amanya enzo Mumbejja Aisha Nassolo. Kusaba olayikinga vidiyo eno, komenti yo ogintereko wansi awo mu comment section era teweerabira okubeera nga osubscribinga munnange. Yes, so ng'ate we tudda ku mukyala amanyiddwa ennyo nga Infotrust mukyala Jebbi omu bw'ati. Ono nno munnange yavuddeyo wali ku mukutu ogwa TikTok n'abaako story gy'atunyumiza wabula ekyabadde mu comment section nga ba social media in-laws bagamba nti eyo story gye yatuwadde munnange yabadde anyumya ku bulamu bwe bwennyini era mbu yayagadde like kuvaayo kwogera ku bulamu bwe oba olugendo lw'obulamu bwe. Ngenda kuba nkulekerako akatambike wabula mu bufunze ebimu ku byabaddemu yabadde ayogerako obanga abuulirira abo abasajja abeera n'omukazi waazaala n'amusuulawo olw'okuba munnange afunyeyo omulala anyirira wabula ate ebbanga gye likoma okubeera ng'ate litambula. Omukyala oyo afunayo omusajja amutegedde era ne bakola bonna ne beezimba ne bakulaakulana. Ate oli omusajja eyamusuulayo kwegamba wamulaba nga anyirira alabika bulungi ate n'ayagala okudda naye ng'ate nakyo tekikyasoboka kwegamba naye kimuyisa bubi n'agenda ne mu depression naye ate nga yali asobola okukola ki okubeera nga abeererawo omukyala we oyo yadde azadde yadde alabika bubi n'amukumaakuma n'amulabirira n'asobola okubeera nga ate akola ki nga bagenda mu maaso n'atamusuulirira. So story yabadde mpanvu wabula nga bba abaana bagamba nti Infotrust olabika otubuulira ku lugendo lwa bulamu. Emboozi eyo kanjikulekereko essaawa eno yennyini. Abaana b'obulenzi mwebenja okola okwogera namwe. Mbadde nyina akayimba kempuliriza leero ne mbajjukira. Akayimba ako kalimu ekigambo ekigamba ne exwo akugwa ddalu n'awaayiriza enjayi, something like that. Kati mumanyi ekituukawo baddiya osinkana omwana ow'obuwala ne mukwatagana ne mwagalana ne mutandika okukola ku ssente. Nga bwe mukola ssente gwe otandika okwongera okulabika obulungi, otandika okuvimba, otandika okubeera nga buli kimu kitambula nga bwe wakibala. Omwana ow'obuwala the other side aba ali mu kuzaala, aba ali mu kugejja, kutonya mabeere, kuluzinga shape wato neegenda. Kati n'ogamba ono mukyala kyakata kyanjaamu, mba neetagayo akaana akalina wato, mba neetagayo akaana akalina buti nnyashi n'endya nako ssente. Kati ono y'omwana omuwala jjukira ye abeera fokasi yagitadde kumakinga family. Meanwhile selfishness yo ekugamba nti nosaana kuba ng'ate osanyukako besides her. Kati eyo munnaye gy'otandikira obwenzi mwana wange ow'obulenzi. Bw'otandika obwenzi nga mwana muwala gamba nze sijja kigumiikiriza, since I have children here kankole ki nyina obbalabirira. Watifu nga ndwaliddeyo siriimu, watifu nga tesiri musanyufu, kankole ki kankuleke. Omwana ow'obuwala ng'agenda ng'ayina abaana be babiri oba basatu ng'atuula wansi ng'agamba naye kati ekyokukola ki?
nti kulabirira baana. Let me focus on myself, let me work. Awo aluzingira ka weight because of the stress, naakola ki, neyevaako. Focus ye ng'agiteeka ku baana ng'atandika okulabirira abaana. Kati kaddamu n'aterera bw'ati ng'atandika okunyirira. Omulaba bw'atandise okunyirira X ng'atandika okunyirira, jjukira kati afokasinze n'ebimutwalira obudde bitonotono, naawe takyafumba mmere, takyalina kyakwetaaza. Ng'adda eri kulabirira abaana nakukola ssente, ng'addamu anyirira. Sijjasangira mwana mulenzi omulala ng'amugamba you. Why are you looking like that? Why do you have the nyash and the booty? Ngamugamba ndikanza a single mother. Ngamugamba come as you are. Don't worry. Munange ng'asanga ono munne minutes nnyingiko. Ng'asooka amulabirira n'abaana bo. Jjukira gwo erimu ne gye walaga ewa nyashi ye ebaakuvaako dda. Ng'akulabiririra mukyala wo, ng'akulabiririra abaana bo, ng'alyoka asasula fees. Si baasanze bakuzeekuzeemu, anti asasula katono nga bamaze. Ng'alyoka akuzaalira mu mwana we abaana abalala abanyirira. Ng'alyoka akola family, nga balyoka beeyagala. Nga ggwe buli bw'obalengera ng'omutima gukola ki? Okukuba. Ng'owulira obusungu, ng'ogenda mu depression, ng'otandika okuwaayiriza enjaga nti yekusudde ddala kumbe X. Kijja kutuukako olabe family eyandibadde eyo ng'eri mu mikono gy'omuntu omulala ng'agikuta ate nga tagita. Kati buno obusente obwali bukwewaza, jjukira yaleeta omukisa wamugoba. Kati omukisa ng'agutwala eri ewali omuntu ayagala okulabirira abaana, ng'amukunkumulamu abaana be nga bana basatu, ng'agatta ku babo ababo si be bakuzeekuze, nga batandika okuweerera aboono. Ng'ondabira embaga, ng'ondabira bw'ofa depression, ng'okaddiwa. Olowooza ogenda kubeera muto paka, ogenda kaddiwa, otandika ogamba mpa abaana bange. Abaana bagambe, is this daddy? Daddy, we don't know you. Who the hell are you? What is saying? Who is this guy? You're funny. Our dad doesn't look like you. He doesn't talk like you. We don't know you. All have offered depression. Munnange byewali. Okwewala eyo. Omukyala wo bw'aba ayitamu eyo situation ey'okugejjerera, ey'okubeera ng'ayonsa, atonnya amabeere, takyali sex. Mugumiikirize, muzaala abaana bamwe basatu bana baggweeyo. Kati ate mugenda kufokasinga. Bwe mufokasinga ng'okuzaala mukumaze, ogenda kulaba omukazi wo ng'azzeemu anyirira, omukazi wo ng'alabika bulungi, ng'omukazi wo ali healthy, ng'omukazi wo mulungi nga gye wamulabira eri. Ate nga ne ssente muzirina, kubanga tozisaasaanyiza mu buwala, kubanga n'emikisa gye gyagirina, kubanga Katonda akyaba blessinga. Munnange mwewale divorce nga muli baana bavubuka bato, nga mulowooza mbu gye mulaga gye mugenda okufuna ababbuti abalabika obulungi. Buli mukazi afeedinga kasita azaala, naye ataddamu n'ategeera. Bw'amala n'asetulinga n'ava mu by'okuzaala, muweemu emyaka 3 4 5 addemu abeere muntu mulungi. Njogedde bubi baddi abaana bange ab'obulenzi, naye bino bye mudivorcinga nga muli bato biba runinga emikisa gyammwe eyo mu maaso. Bye mwawukana ne bamama b'abaana bammwe biba runinga abaana bano abatalabye taata waabwe bw'otabadde mu bulamu bwe tebali kulabirira okuze. Ate ogenda kaddiwa. You're not going to stay forever young. But omuntu alina family takaddiwa mangu, kubanga abalaba ku baana be nga bamuwa essanyu. Naye gwe abaana bojja kukoma kubalaba ku social media nga banyirira bitya, nga badadiza, daddy brought me this dress, daddy on my graduation, daddy on my introduction. You will die of stress. Nze mbiraba. Munagamba saababuulirira ku abaana bange ab'obulenzi, mbu nafanga ku bawala bokka mmwe ne mbafaako. Ate nze sibabeerako kinene. Abaana bange ab'obuwala benfaako, wamma ab'obuwala enkya nzija n'akafe. Ate ngenda kutandika classes, master class, kubanga buli kimu nkiyiseemu nkirabye. Buli kimu. Ask me about business.
ebita business nabyo mbirabye nendabe nongeferi byonna sibimanyi but I can give tips, I can give guideline. Abazeeke wange bamanyi ekizibu kunkubira simu nogamba mukyala mwami wangambye mbuno ayaga kunkola business kisimanyi. Nina okutuula naawe nenkubuuza kiki oyagala, owulira ki kino ne kino kikola bwe kiti kiki osobola, nebiwe ebityo. Video mpanvuko naye muzaasa.